oli kulabuka TV nze Daniel Balamaga. Njagala tugende mpola nga nkutemera engero olwaleero ngenda kuwa engero eziwera n'ebigambo ebiwera abantu baffe bebakozesa simanyi oba babikozesa mu butamanya simanyi oba babikozesa mu bugenderevu naye bassebo ne bannyabo olwaleero ngenda kuwa engero zonna ziwali owulidde eziwemula z'otateekwa kwogerera ku buko nga gwe kasita ozoogererayo ogwanidde bakukwate bakukuba amayinja. Katutandike n'ebigambo nkuweyo ebigambo nga biibyo 4 oba 5 ate awo tugende mu ngero ogenda kuwulira engero gwe weewuunye. Zino engero tuzimanyi naye obutazoogera tekitegeeza nti tetukola ki. Naye ate ensangi zino ku mikolo bye tulabayo bannanga ate tunyeenya mitu ne tugamba naye kaakati bano abalungamya b'emikolo ani abatendeka. Kantandike n'ebigambo bino osooka obyekkaanye bwe tubeera ku buko tuzze tuwulira boogera tuleese emiti gya sabbuuni etwe tetwogerera kigambo miti ku buko. Ekigambo omuti naawe okiwulira yogera boogezi nti tuleese ekitereke kya sabbuuni toyogerera kigambo muti oba emiti ku buko. Tuleese ekisambi ky'ennyama y'ente. Biki byoyogera gwe? Ekigambo ekisambi tekyogerwa ku buko naawe owulira lwaki tekyogerwa. Gamba nti tuleese ekibbo ky'ennyama. Mu butuufu tetutera kwogera bika bya nnyama bye tulina mu kibbo kyaffe. Gamba nti tuleese ekibbo ky'ennyama. Lekera tuleese ennyaanya. Ebyo tetubyogera. Oba tuleese entula. Musajja wattu biki byoyogera? Ennyaanya tuziyite nniina oba sumati. Gamba nti tuleese nniina. Entula kyo ne bututakyogera togwanidde kukyogera na kukiisa mu kamwako ng'oli ku buku. Ennyaanya kitegeeza ebimu ku bitundu by'omusajja ebyekyama. Omanye ebitundu bye tuyita ebinyaanya. Kati goli ku buko ate oyogera tuleese ekibbo ky'ennyaanya. Kakati ekyokuna tetwogera kigambo maze. Mwenno nammwe abagoberera bassebo ne bannyawo mutereeza oluganda lwammwe tetwogera kigambo maze waba okumala. Tubyogerera ku buko. Ebyo tebikozesebwa ku buko kuba kino kikozesebwa nnyo aboogezi n'abantu ababuliro linga agamba nze maze. Nedda nnyabo olwo oluganda lufu. Gamba nti maliriza. Okumala tekubeera mu lujjudde. Kale weebale ssebo okumala tukole tutya? Yogera nti maliriza. Tukimala. Muyige enkozesa y'ebigambo entuufu nga bwe byogerwa ku buko so si kwogera bigambo bya buwemu. Ensangi zino tulabye abalungamya b'emikolo bangi bawemulira nnyo ku bukoddomi. Kati olwo tutandise tugenda kutandika engero. Ensangi zino tulabye abalungamya b'emikolo nkuyanja bawemulira nnyo ku bukoddomi nga bagenderera okusesa abantu. Ssebo kalejja omanyi aboogezi b'emikolo tubayita bakalejja. Ssebo kalejja tosobola kusesa bantu nga towemudde. Wangi mukimanyi nti abazadde ennaku zino abazadde batandise n'okwesamba emikolo obutagigendako butagendayo n'abaana baabwe nga batya agagambo ge bagenda oba mu kukolera ku mikolo. Kakati mwe bakalejja abatuuse n'okwesittaza abantu ne baalimu okugenda ku mikolo oba embaga kwe bandigenze mweyita ki?
N'olwekyo nja kufundikira nga ngamba tusaba mweddeko mulekeraawo agagamba aganene ku buko kankuweeyo engero ze tutakozesa ku buko ate nno ne mu lujjudde zino ziwemulira ddala gwanidde na kuzoogerera mu lujjudde ku bukooka ne mu lujjudde togezaako sigamba nti engero zino tetuzimanyi twazikwata dda zibeera mu mutwe ne bwe tuba twogera tetuzikozesa kaakati zino ze ŋŋenda okuwa nga njagala ozeewalire ddala toddangamu era tokiddangamu kuzoogerera mu bantu kuzoogerera ku mikolo oba yadde embaga. Olugero olusooka tulabye bakalejja bangi oba abawogezi bangi nga bakozesa olugero neegolodde bwantoogo obwemmuli bufa nnyingo. Olugero lutuufu terukozesebwa ku buko. Lwaki luwemula ekitundu ekyegolola obwentoogo nga tekiriimu yadde oluyingo kitundu ekyo kiri ku musajja. Kakati bw'otandika okwogerera ebyo ku buko gwe tuba tetukyakutegeererako ddala olwo terukozesebwa tuluvuddeko. Olugero olwokubiri erwanira obuko ekuuka ejjembe. Olugero luno terukozesebwa ku buko kubanga enjogera yalwo entuufu oba endala lugamba erwanira ebiko ekuuka ejjembe. Ekigambo ebikko kigambo kya nsonyi era kiwemula. Embuzi ennume zirwanira nnyo ebikko naddala nga waliwo ekazi kiseera kyayo eky'okuwaka gwe toziraba nga zirwanira ebikko. Kaakati olwo olugero tolugerera ku buko. Olugero lwokusatu tubawulira nga aboogezi ndi kakira ka mbuzi. Weebale kubeera kakira ka mbuzi n'engero tuzitegedde ozimanyi naye zireke. Kaakati olugero olwo nalwo luwemula. Kakira ka mbuzi lugwayo nti tekakisa nnyuma. Olwo terukozesebwa ku buko. Osobola okubeera kakira ka mbuzi mu mikwano gyo naye tuyambe mu bantu tobyogera tukitegedde oli kakira ka mbuzi yes naye mu bantu toyogera. Olugero olwokuna lugamba akajja obunaku keemanya ejjanzi terigenda na nzige. Luno nalwo tetulwogera ku buko. Mu lulimi olukusike olugero luno lutulaga nti ku bitundu by'omuwala oba ku bitundu by'omukazi ekimu bwe kifuna obuzibu kyekolako kyokka. Kati luno olugero nalwo tululeeta otegedde. Olugero olwokutaano lugamba eyeeyambudde tatya mabisi. Terukozesebwa ku buko yadde mu bantu. Eyeeyambudde tatya mabisi eyo yenjogera ey'okungulu naye ate ey'omunda egamba eyeeyambudde tatya nnene. Kaakati eyo baaboogera ku ki nange simanyi. Kati gwe tuyambe tolwogerera mu bantu ate lw'oku buko togeza nako. Naye ssebo tulina agasajja agakulu agatakyatya kuwemula ne kiyimirira mu bantu ne kitandika okgira mbu eyeeyambudde tatya nnene n'otunuulira ogusajja n'amaaso ne gakuluma. Ebyo ebigerogero toleeta mu bantu. Kati ate zo zino ze tugendako mbi nga bw'okiwulira. Nyongera okubeera nga mbajjukiza nti gwali eruuyi eyo ng'oyagala omusomesa wo ow'ekyama anaakusomesanga ebyafaayo eby'obuwangwa ennono eby'enkulaakulana eby'omukwano oyagala kansoling oyina embeera yonna gy'oyitamu weetaaga omusomesa wo ayinza okutendekanga oba okusomesanga mu budde bwo. Nkugamba nkubiraako tujja kubeera nga twogera. Ennamba yange yeeyo gy'olengera ku screen. Bepo nammwe abaagala content ku topics zonna z'oyagala. Obudde buno weekulaakulanye ne social media zo. TikTok ogirina olabirako bulabizi video biki byokola. Bwe tuyagala kwekulaakulanya jangu tukuwe ku packages zaffe. Tutunda packages ku bbeeyi ennungi ng'ate buli package gy'otwala osobola ogikolamu bu videos bwo obw'enjawulo n'obujjamu videos empitirivu z'ogenda okujjamu ssente zigenda okuyamba. Tukuteekerateekera content oba wa TikTok oba wa Facebook oba waaki ate ku gundi yonna gy'oyagala topiki yonna gy'oyagala. Beera ng'onneekwata
Enamba yange konfunira akagata 256 749 46 buterevu jja kuba oyugira nange era tujja kuba tutambula bulembwe. Sebo ne bannyabo wano tugenda kufa kwerere. Olugero lw'omukaaga tusumuludde engero eziwemula zootateekeddwa yadde kwogerera mu bantu oba sina ku buko yokka zino ne mu bantu tonyumya beera na ngero zo. Obuca buziba mu ngira yalwo entuufu eri nti buliisa enkoko omuddo. Naye ate mu bana abawemuzi baffe bagamba obuca buziba bwenkanye y'omwana omuto ne nnyina oba ne ya nnyina. Kaakati ebyo tobyogerera ku buko, tobyogerera na mu bantu. Sebo tuyambe, otegedde. Kaakati olwo tuluveeko saagala nalumalirako budde. Nze ngezaako n'okubalungamya biki by'otateekeddwa kwogera mu lujjudde. Bwe tukusanga ng'oli mu kwogera ebyo, manya obuca buziba bwenkanya omwana omuto ne nnyina, ebyo gwe bagwanidde bafune ebiyinja bakukube ku mutwe, bakukube. Tugende ku lugero luddako. Ebirwa bikyuka. Alugero luno lugwayo nti amalusu gafuuka engeregeze, naye bannaffe abawemuzi bagamba ebirwa bikyuka. Amakulu ag'okungulu gali nti amalusu gafuuka engeregeze, naye ate gundi eri ey'omunda. Bwe ebirwa bikyuka, abawemuzi bano abagwenyufu bagamba ebirwa bikyuka. Omukyala amazzi ganywa agasanga mu bukyala. Kaakati ebyo toleeta kasasiro. Tukitegedde, g'oyina lisaaki mulungi otegedde ne gye bagasanga, naye toleeta. Kaakati olugero lw'omunaana kankuweeyo engero nga 20. Olw'omunaana lugamba okubonaabona si kufa. Naye ate bannaffe abawemuzi abagwenyufu omanyi bwe boogera okubonaabona si kufa. Ekisawo ky'entula z'omusajja tekigwa mu ttooyi. Waliwo ekigambawo kibakubawo nze kye sigenda kwogera. Nze kyempisa ekisawo ky'entula z'omusajja bo bakikubawo nga bwe kiri, ebbi tezigwa mu ttooyi. Gwe tuyambe. Okubonaabona si kufa, daasi tegagwa mu ttooyi, toleeta ngero ezo. Bannange nze ekigambo kibakubawo mukitegedde. Nze nsabise ne ŋŋamba ekisawo ky'entula z'omusajja, naye mmwe enjogera entuufu mugimanyi. Kaakati mutuyamba abawemuzi abalungi mukiteeke mu comment section. Gwanoonya okulaba ansa ya kino genda mu comment section ku YouTube yaffe Labuka TV. Abaana bajja zikuteerayo bo babirina. Mulina n'engeri ennyingi okunsinga era ndowooza munaazisaako. Ebira nti luno olutambi ku TikTok afunako kitundu. Naye olutambi lwonna lubeera ku Labuka TV oba Nantagwa Bwomi Media. Emikutu gyaffe egyo mugyagale, mugirayikingi. Ffe weetuye okubasomesanga ebintu ebyenjawulo. Bw'obanga tonaba kusubscribinga, toyina ngeri gy'ogenda funa lutambi lwange oluddako. Ate ng'olutambi oluddako luyinza okuba nga bulijjo luweetaaga. Kaakati ky'oba onkolera kiri ekyo. Gwe genda ku Labuka TV, genda ku YouTube channel yo, wandiikamu ekigambo Labuka TV, nyiga akagambo subscribe, obeereko. Nze nja kusukumira. Ate nno bw'omala okusubscribinga, sharinga video, commentinga ekibuzo kyo ky'oyagala, wendi nja kubaanukula, gwe mulimo gwange. Olugero lw'omwenda lugamba onaalya n'onaalya y'emmere egenda. Sebo tuyambe toloogerera ku buko. Olwo terukola ku buko. Lwaki luno luyimba lw'abaagalana abali mu kusinda omukwano lwe bayimba nti onaalya n'onaalya. Luno tuyambe ne ku buko toluleetera ddala. Lwo mu bantu lukola naye ate ku buko terukola. Nkongera olulalo lw'10 eno nno njogera. Egamba nti kibulaabuuza erigenda emugga. Obange ekkubo erigenda emugga. Akati luno terukola ku buko. Mu bantu lukola naye ate ku buko terukola. Kati ate bano baabonoonefu abagwenyufu bagamba
bamayinja bwe kigezaako okubyogirira mu bantu kubanga bo bubalugera kibulaabuuza ng'erigenda mu mpale. Sebo weebereremu. Eriyo n'abagamba mbu kibulaabuuza ng'erigenda mu y'omukazi oba ng'erigenda mu y'omusajja. Ebyo tobireeta. Zino ze ngero z'oteekeddwa okwewala. Tugende ku olugero lw'11. Gw'omanya enfumita luggwayo nti tomulinda kugalula. Yenjogera entuufu n'ate kaakati ku buko totawaana. Mu bantu lw'osobola olwogera ku buko ati tutawaana. Amanyi abantu beerabira engero zino tetuwulira ziina enjogera ey'okungulu n'enjogera ey'omunda. Otegedde kati nze nkuwa ebintu bya mirundi egyo naye nenkulaga nti togezaako. Ate ekyennaku abalala bazoogerera ku buko nga tebamanyi. Yayagala yeefuumuule mbw amanyi engero naye ng'ali mu kuwemula. Kaakati olugero luno gw'omanya enfumita bwe tugenda mu bagwenyufu balumalayo nti gw'omanya enfumita bw'omulaba ogwa kyabugazi. Kaakati ebyo tuyambe toyogerera mu bantu. Era oli bw'agamba nti gw'omanya enfumita kituufu bw'omulaba ogwa kyabugazi naye kaakati gwe naawe teebereza ng'oli mu bantu. Toteekwa tuwemula tuyambe. Olugero lw'12 lugamba guluma yaguzza. Enjoka teruma kkundi. Bwe twogera enjoka eba nziku. Luno ku buko tetulwogera. Lugero lutuufu naye enziku oba mu Luganda bwe tukisabikako tugiyita enjoka. Teruma kkundi eruma bitundu bya kyami biba byazza omusango. Kyova tuteekeddwa kulugera. Enziku eruma kitundu kya nsonyi kyazza omusango. Kaakati wano otuyamba n'otalwogerera mu bantu. Olugero lw'13 lugamba ow'enzinambi azinira mu babe. Lugero lutuufu naye ate ku buko tetulwogera. Ow'enzinambi azinira mu babe. Oli wadde mbu zinira mu babo naye tulwogera. Tugende ku lugero lw'14 lugamba kizira kitatta. Mwannyoko omugumba takusuza mpewo. Olugero luno teruwemula naye ate luwaawaza amatu nti mwannyoko omugumba takusuza mpewo obanga ali mu kukubiriza abavubuka baagali baganda baabwe ne bakugambye kizira kitatta. Olugero luno kuliko n'emikolo gye balukolerako. Bwe lukyenkya mu buwangwa bw'Abaganda omwana omuwala omuto tafumbirwa nga mukulu we tannafumbirwa. Era bwe yabanga agenda ofumbirwa batooba abawala bagenda ofumbirwa gwe omukulu tonnafumbirwa. Kye baakolanga baddiranga ono omuwala omukulu. Ku lunaku lwa kasiki baddiranga ono omuwala omukulu ne bamutwala ewa mwannyina omulenzi n'asula eyo. Kati be bakola eyo nga bali babiri tetubimanyi era saagala na kubimanya. Naye bakitwala nti bakoze omukolo gw'okumuggyawo bamutute. Bakitwala nti bamufumbiza. Olwo ne bakkiriza n'ono mutoowe okufumbirwa. We bajja olugero olwo kizira kitatta. Kizira naye tekitta. Mwannyoko omugumba takusuza mpewo. Kyebava bamusuza ewa mwannyina. Naye naawe teebereza. Kaakati olugero luwe luva. Kaakati olwo tetulugera. Olw'15 lugamba ebibi bisiŋŋana. Okwagala nnyoko waakiri oyagala muka kitaawo. Byonna bibi naye bisiŋŋana naye ate era tobigezaako. Kaakati luno nalwo ne bututalumalirako budde. Olwo tolugera ku buko ate era togezaako n'oluleeta. Olugero lw'16 lugamba tobukuta kibe atonna kikenneenya ndusu. Olwo teruyita mu kamwa ku buko kubanga endusu ze boogerako. Endusu ze boogerako ndala za bitundu bya kyama. Kati ebyo otuyamba n'otakola ki n'otaleeta. Olugero lw'17 lugamba
ekibimba kikka omusulo gukala ku nsiko. Kituufu eyo engeri entuufu ey'okungulu, naye ate era ku buko terukozesebwa. Abagwenyufu bo babeera balugira bagamba ekibimba kikka, obusungu bw'obusajja tebukola butya, tebwasa bukazi. Kaakati ebyo tobireeta, tobigira. Olw'e17 eyenyenye empola totawaanirako ddala kubanga ku buko terukola, mu bantu terukola. Eyenyenye empola alwawo okumala. Kati ebyo tobireeta. Toleeta mu bantu. Awo singa obyogirira mu bantu gwe ng'ate babawemula, ate abantu nga bye baagala, ng'abantu mwagadde okubawemula. Ensi yaffe eri bikukujju. Wama gwandaba nga tulina ttimu, ojja kumpa ku like, ompe ka komenti ko, oshiyalinge. Kale weewunye gino gye misomo abantu baffe gye bandibadde bashiyalinga, gye bandibadde balayikinga, naye baddira ne bakuŋŋaanya likes zaabwe zonna ne baziira abaseegu abeereere. Olw'e19 lugamba obutakkaanya lwo luwemulira ddala. Obutakkaanya bwayawukanya amatako. Toleeta kasasiro otumbaafu, tobigera mu bantu. Nagambye naffe tuzimanyi, obutaziba oba kuzigira tekitegeeza nti tetuzimanyi. Naye toleeta. Oluusi ayinza okuba nga kyayogirako kituufu, ate gwe munnange singa gaali gakkaanya gandibadde tegali kitole, naye gaayawukana. Kaakati Yesu oli mutuufu, naye weebale tuyambe kyesigalize. Olugero olw'20 Nantagwa buwoomi ng'erigenda mu ffumbiro. Kyano yaffe bagiyita Nantagwa buwoomi media, ng'erigenda mu ffumbiro. Kaakati mu boonoonefu ate busi bwe balugera. Nantagwa buwoomi okisanga mu mpali. Kaakati ebyo totuleetera. Eriyo n'abalugera mu Nantagwa buwoomi ng'eridda mu mpali. Totuleetera. Kasasiro mwerere totuleetera. Olugero lw'10:21 ekikulaba obulungi naawe okiraba. Eriyo n'agamba ekikulaba obulungi naawe okyekkaanya. Ekiddako kansonda amaanyi agakyogera. Ekiddako kyengenda okwogera wano nga bwe balumalayo kansonda amaanyi agakyogera. Enseeno gwe kale ejja tukolanga nsobi nodda mu kweyogeza bino. Ekikulaba obulungi naawe okyekkaanya. Obukyala bwekkaanya obusajja tobigera bigero byo bifu, tobigera mu bantu. Zino engero nno basebo ne bannyabo lwaki nzireese eriyo abantu abawulirayo olugero lumu n'akyamuukirira n'aluleeta mu bantu ate n'adda mu kuwemula. Kati njagala beera ng'ozimanyi mu mutwe gwo naye tozoogerera mu bantu. Beera ng'ozimanyi mu mutwe gwo tozoogerera mu bantu. Olugero lulala lugamba yeetegereza yaafuna. Ku buko tewaba kwetegereza mukwano. Ku buko tewaba kwetegereza era toluleetera na ku buko. Oyinza okulaba by'otateekwa kulaba. Oyinza okulaba omukadde. Ku buko tewaba kwetegereza. N'engeri endala nnyingi lwakuba ndaba obudde bugenze. Tujja kudda bassebo ne bannyabo twongereze we twakoma. Bw'oba ng'olina by'oyize mu vidiyo eno, kusaba onyige ka subscribe weegatte ku channel yaffe Labuka TV. Bassebo ne bannyabo teweerabira kulikinga vidiyo eno, teweerabira gisharinga, ate commenting ekibuuzo kyo tujja kubeera nga tukwanukola.